بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. تتند الله سبحانه وتعالى نعم تند مجد تند نبو بابو يمتند نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mnansi mwasuni omwana ono mama we yamubuzeeko. Mama w'omwana wabuze ku mwana, omwana tannakugulako. Mama w'omwana wabuze ku muki ku mwana, omwana wuno wano wali anoonya maama we takola ki? Mama yabuze, jangu odwale omwana wo. Ekyokubiri, nenanyi essimu eno tukyagirina, olina okuba n'obukakafu bwayo. Mama w'omwana wabuze ku mwana. Barakallahu fikum. Kakalamu nako kaiseewo. Mama w'omwana tomugaba, bw'abaana bamenya ayinza okukola ensasagge wano. Ekyokubiri, ayasudde essimu ye towaayira balala nti baagijja ate nga gwagisudde. Inshallahu taala akadde ebigambo byo bingi naye oluusi obudde bubeera butono. Saba munzikirize, sitera kunyumirwa nnyo okusomesa boogera. Badde nsaba aboogera mutwazike ku matu musiriikirire insha Allah. Oba oli awo abazze okusoma bakole ki? Nkakasa ffenna twazze wano okusoma. Era nsaba Allah abasiime mu bungi bwe muziddemu bwe muti. Ate oba lwakuba abawala abato be basinze okujja, ensonga lwaki mwogera nnyo? Abawala abato mu myaka mwebale kujjumbira dduluusu zino. Ate bamaama baffe bamukola kya ttendo kya bbeeyi. Wallahi darusi zino n'osangamu omukyalo omukulu omanya nti oyo ye obusiramu bwe bumuluma. Abawala abato mwebale kuba nti nno mukola kimuteekeddwa okukola. Nasabiddwa mu darusi eno sizze kusomisanga mu walimu, wabula nzize mu kitinga kubajjukizanga dokita nti nga bwe tukuŋŋaanye nga ekitukuŋŋaanyisizza ano ffenna ekisookera ddala ffenna tuli basiraamu. Abakyala abasiraamu, abafumbo n'abatali, baana ab'obuwala abato n'abakuliridde, n'abatandise okulingiza ku kufumbirwa, bakyanoonya babategula. Nsaba Allah babateerewo. Nasabiddwa nsomese ku ndwadde z'abakyala. Endwadde zaki? Z'abakyala. Lwaki ekintu nga kino tukisoosowaza ntuganda kyoka tukiteeke mu darusu ng'eno gaggadde abakyala bwe bakuŋŋaanidde? Wallahi kiba kya bulyazaamaanya omukyala yenna okujja nga bwe tuzze mu darusu eno naye tategeera ku byabulamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali nkola ye bwe yasomesanga basahaba yabasomisanga ne ku byobulamu. Abaffe tolaba hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam etulagira n'atugamba nti singa enswera egwa mu kyayi w'omu mu mmwe, enswera ffenna tugimanyi gibayita fly, n'egwa mu kyayi oba mu buugi bo, amata ogategese ogenda kunywa mazzi. Nabbi yagamba enswera eyo singa egwamu, Nabbi yali musawo, n'atugamba togijjaamu gisuula. Ate kyakulagidde girya kuba kiri haramu okulya enswera. Okay? Wabula yategeeza nti nno togijjaamu togisenaako obusenyi, wabula gibbikemu bubbisi mu kyayi eggweremu, then oluvannyuma ogijjemu ogisuule. Lwaki? Nategeeza nti enswera eno ku kawawaatiro kaayo akakkono, ekiwawaatiro ekimu ku biwaatiro by'enswera ebibiri kiriko obulwadde. Wabula obulwadde obwo antidooti yaabwo oba eddagala eribuvvuunula ate buli ku kiwawaatiro ekyaddiyo oba ekiwawaatiro ekirala. Kati bw'owetegereza mwenna abamanyi enswera
oba badde tomanyi butya bwegwa mu kyayi genda okyetegereze bwegwa bweti mu kyayi oba mu mata ojja gisanga etaddemu ludda kizibu ogisangamu nga yeebaseemu yonna era osanga ekubyemu ki sayidi emu kati goba ogijjamu ejja kulekeramu obukyafu oba obulwadde ng'osuula eri onywe nabbi saa sallama yakugamba bwe gibbikemu yonna eteekemu obulwadde n'eddagala egenda okukola ki okubujjanjaba kategereza kati nabbi saa sallama yali musawo yatuuka ku bakyala yabasomesanga embeera z'ekikyalo okutuusa we yatuuka awamu ng'atendewaliddwamu omusajja n'atumayo mukyala wa Aisha radiyallahu anha naddala ku bintu ebikwataganye ne hayd n'ennifaasi oba menstruation periods yatumanga Aisha naye agenda obagambe ABCD omukyala waba atukudde kino kyalina okukola bw'alaba kino akola kino lwaki nti omukyala ku mukyala munne asobola okutuusa ensonga wabula Katonda ffe abasawo yatumma ensonyi waliwo ebimu byonna tubitaganjula byonna tukuba bukubi tetwagala kumanya mubigumiikirize kyonna kyemba njogedde togaba omusajja ogwo guwemula byebyo kategereza na endwadde z'abakyala nnyingi tetusobola nazisomesa netuzimalayo tetusobola zisomesa netuzimalayo wabula ngenda kutunula ezimu ku zo nze zendaba eziri common abakyala ezisinga obasumba mu malwaliro ewaffe gye tuli okay gaba abagambye amanya nze Dr. Muzanyi Sekabira ndi Dr. Mutendeke wabula mu nsonyiwe sa specializinga mu bakyala wabula nze na specializinga mu baana abato okujjako mpozi era kati nkola masters zange mu radiology inshallah taala kati yenna ayina ekibuuzo sayidi eyo biidhinillah emulago gyendi ku hospital n'eddwaliro lyange eddaliri wano ekitemu era wembanga nfunye akadde wempangaalira abannoonya onnoonyeza mulago wenkubula ng'ojjawo ekitemu biidhinillah enamba yange ne mukyala wange yakkiriza njigabe oba waali simanya tatera kujja mu ddalasa zimunyiiza zimulwazaalagye barakallahu fikum eyo nvudde inshallah endwadde ki abakyala zemuyina okumanya ate zemumanyi naye nga temuzitegeera ze njagala inshallah mu bufunze mu ddakiika entono zibampadde tuzitemeeteme sigenda kulandaga nnyo mu hukumu shari obusiraamu mulamula butya kino nakiri wakubadde nga kyabadde kyetaagisiza ddala kuba waliwo ebintu ebyetaaga okulamula obusiraamu nabadde mbiteeseteese naye obudde tebujja tutumala wabula katutunule ku ndwadde ezimu abakyala tuzeetangira tutya bw'oba omanyi nti nno ogifu kuba muyina ozifuna kkiriza obagaana waliwo endwadde z'abakyala nga muyina ozirwala ng'obumu muyita obulwadde wakubadde si bulwadde obulubuto mukyala oteeka okufuna olubuto okujjako Allah wageredde oyinza olufuna mu mbeera ennungi oba by mistake kawala bakalese ku ddwaliro ewange emyaka 14 nga kavuddemu olubuto nanoonyeza embooko ekakuba nga siina mbooko nga mpulira njagala nga kubemu ku mbooko myaka 14 ozunga kino zunga buzuuzi ogenda kunoonya mbuto 14 years era namaze okukanaaza mu lubuto ninkalangira ebinene niwe kali kankyayi kati obulwadde omuntu okufuna olubuto buyinza okuba nga bulwadde bunene nnyo abakyala ffenna tubulaala naye nze sibuyita bulwadde olwo lutabaalo luki tabaalo kano kankayiseewo nga sinnatandika kusoma omukyala yenna ayala afunye ku lubuto ng'olufunye mu halaali wallahi empeera gy'oyina ewa Allah tomanyi bunene bwayo nze neegomba abakyala beera nga singa Allah yankolanga ni mukyala naye te bwenzirenga nga alhamdulillah nawona obukyala mbeegombako ekintu kimu nti Allah yabawo responsibility singa mugimanyi obukulu bwayo teri mukyala agenda kuyingira muliro singa amanyi obukulu bw'ekintu ekyo bwe buliwa kwekubeera ng'omukyala ositula omwana mu lubutolo n'otuuka okumuzaala Allah yakuteekawo oli fridge otereka bintu bye byatonze Allah n'atonda ekintu kye n'agamba Maimuna Fatima yeggwa agenda okukuuma ekintu kino paka lwendi kifulumya mu lubuto wallahi kyabbeeyi nnyo yenna bw'abanga okirina wallahi alazim ayayetise ku mwana bamaama abatuzaala temukiraba nti nno nina okuzaalira omusajja ate enkola entya nedda
buli wofuna olubuto manya nti n'obuvunanyizibwa Allah bukukwasizza osobola okukuza ekyo kyakutadde mu lubuto kuba Allah atugamba nti yuqirru fil arham ma yasha. Allah ateeka mu nnabaana y'omukyala kyonna kyaba yagadde. Bameka abafumbo naye nga bamaze emyaka egiwera ne 10 banoonya omwana tebamufuna bangi. Kati Allah ateeka omwana mu lubuto wa nnabaana y'omwana oyo Allah gwayagadde. Tekikumalira Allah subhanahu wa ta'ala kyakugamba mu Qur'an n'agamba nti yahabu liman yasha dhukura. Allah omwana gwakuwadde enaafuna olubuto n'asuubira olufuna kiba kirabo Allah kikuwadde buwi. Allah awa ekirabo ky'omwana ow'obulenzi gwaba yagadde. Wayahabu liman yasha inatha. Allah naawe ekirabo ky'omwana ow'obuwala eri omukyala yenna gwaba yagadde oba omuzadde gwaba yagadde. N'agamba nti nno aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha. Oba Allah n'atabika n'akuwa abalenzi n'abaki n'abawala. Wallahi akasembayo ke kannakuwaza be bakyala benda bamufatirite clinics ewaffe. Allah wagamba wayaj'al man yasha aqima. Allah naafula yenna gwayagadde nga mugumba tazaala nabaanayo nga terisiibinga nga tekola ki terisiibinga tekuza mwana amajigo nga tegasobola kwalulwa. Bado ba Allah yenna alina omwana beera nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ezimu ku ndwadde zetugenda okutandikirako bisimillah zendwadde za nnabaana. Fenda tuzeetaaga asubira okufuna omwana n'omukyala yenna mpuliriza nga wali ofunyeeko ekitiibwa ky'obwa MP nga gwe wammwe okiika mu parliament eya Allah si eya Museveni. Allah akumanyi nti okola ki nti okiika parliament ya Allah. Teri mukyala agigendamu okujjako Allah bamuregistaringa mu mazula nti ono akoze eki ayingidde atandise okukiika paka lw'oligivaamu. Era g'obeera expired n'oyingira kye tuyita menopause. Abakyala oweza emyaka 45 nga tokyakiika gwe Allah nga akujja mu parliamenti ye tokyafuna allowance nga ki esswala zonna ozisaala nga basajja toyosa olina okusiiba ekitegere. Naye wano ng'okyali mu parliament olina allowance Allah gye yakuwa nti bw'ogenda mu period z'esswala nno wallahi niboogenda muzikiti oyitawo ng'oniigina kebejjama kebeyidi Allah gwe yakuwa allowance kusiiba la kiri haramu. Hatta niboogenda e Makka mu hijja ne umura tawaafu Kaaba gwe togirabako eyo allowance. Naam, insha Allahu ta'ala enzimu ku ndwadde enzibu abakyala abasinga zetufuna kati tetusoose zifuna ku mulembe gwaffe guno. Wabula zaaliwo okuva Allah bye yatonda maama waffe Hawa alayhi salam. Hawa ye mukyala wa Adam sibe kiri bwe yamala omutonda n'amutonderako n'endwadde zonna mwenna abawala abafaanana Hawa ze mulina okulwala. Ezimu ku zo enkulu ennyo endwadde z'abakyala zonna ezisinga zeetoololera ku nnabaana. Era omukyala yenna Allah gwe yageesa n'atondebwa nga talina nnabaana wallahi gwoba okafiiddemu. Allah atonda nnabaana y'omwana omuwala ng'ali ku weeks 3 ng'ali mu lubuto lwa maama we. Omusajja kaamala bw'ati okuyiwamu sperm cells mu nnabaana y'omukyala. Eggi eryetegese okwalulwa ne livaayo ne ligamba nze ndi ready ne bakwatagana. Fertilization is taking up place within only 7 days. Buli nnaku wabeerawo system etambula mu nnaku 7 mumaze okukola enkolagana egenda okubanga mufuna omwana. Byonna bitambulira mu nnabaana y'omukyala. Mu wiiki esooka kiba kinyama, ey'okubiri mudgha, ey'okusatu bw'abanga omwana wa buwala Allah akutonderamu nnabaana. Okumanya nti nnabaana ya bbeeyi era ebimu Allah byasooka okutonda nga tannatonda na bwongo buno bugenda gikontrolinga.
yemu yeesitudde olubuto luno ate yemu gye basooka okutonda. Lwaki? Egenda okukola omulimu gwa Allah ogw'ebbeeyi ng'omaze okuzaalibwa n'ogenda ku nsi. Buli muwala yenna ali wano teweekubagiza lwaki wazaalibwa oli muwala, wallahi oli wa bbeeyi, naye lwakuba nti ogw'ebbeeyi mwabusuula. Abawala naddala ab'e Uganda abatambudde n'omulembe ekyebbeeyi nti nno muli bawala mugenze mukyonoona, naye singa mumanyi nti nno muli babbeeyi mu maaso ga Allah mwale badde babbeeyi nnyo wano ku nsi. Ekirwadde ekisookera ddala baddu ba Allah tulina kituyita endometriosis, kyekimu ku birwadde bya nnabaana. Endometriosis mu Luwarabu oba mu fiqhi kyetuyita al istihadha, mu Luganda ndowooza kye kikulukuto. Ekirwadde ekyo kibi nnyo era omukyala yenna bw'okirwala baddu ba Allah yanguwa mangu ogenda ojjanjabibwe kuba bulwadde. Bino periods, menstruation, abakyala abakula mu nsonga zammwe obwo si bulwadde kuba eyo system Allah yagikola nga nabaana erina okuba nti nno yeeyoza buli mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala nabaana agitonderamu amagi agasukka mu kakaaga ng'okyali mu luto lwa maamawo. Bebi atannazaalibwa agenda okuzaalibwa nga nabaana erimu amagi agasukka mu kakaaga. Olunaku lwazaaliddwa amagi ago gaba gamaze okusalika nga tegakyawera kakaaga, nga gali mu mmeka, nga gali mu lukaaga something. Omwana omuwala agenda okutuuka mu puberty stage watandikira okugendera mu period ze nga nabaanayo oba zibayita ovaries nga zirina amagi agaranginga wakati w'2.5 ku 4.5. Mwenna abakyala jjajjaawo naawe yakazaalibwa mwenna garangingirawo. Buli mwezi ng'olina okufulumya eggi limu kujjako ekiseera ky'omala ng'oli lubuto. Kakati buli mwezi lw'ogenda okufulumya eggi nabaana eno Allah yagikola yeeyina okushadinga off. Egenda kituyita endometrium, ke kabubi akali munda wa nabaana, akabubi akasooka ku nabaana munda. Omwana yenna omuwala ennaku ze eza period zigenda okutuuka, tulina cycle yammwe eri wakati wa 0 to 28 days. Ennaku zammwe ezo abasinga muyina cycle ya 28 days, abalala 21, abalala 35, 37 ekisembayo obunene. Naye Allah yakola nabaana bwetegeera nti nno Fatima mutera okufuna kibeta ovulation. Eggi lino gano amagi akuba nti nno batukoze by'abaljadna tughaya tebatuwadde butuwandiikira illustration zino nkulu nnyo. Naye eggi bw'ogenda mu periods olunaku olusooka lwolabye period kitegeeza eggi lino ekkulu likoze eki lifulumye mu nabaana mu ovary. Kati eggi eririddako gonna gali mu line lino olivaako eddala nga liddako bwe lityo gagenda gaddiriŋŋana paka kulisembayo. Kati eriddako lijja okutandika oliteekateeka okukula nga otandise okugenda mu periods. Bw'olaba omusaayi ogusoomanya kati eggi etto litandise okukola ki? Okukula. Bwe litandika okukula likulira weeks 2 zokka. Weeks 2 ennaku 14. Olunaku olw'14 liyina okufuluma ne liva mu ovary oba mu kisawo mwe likulira ne bigenda mu nabaana nga lisuubira sperm cell okukola ki? Okulifertilizinga kuba liba limaze okukula. Kitwale nti ejjeeyo aba mugole mwana wa buwala mumutegesa ali mu kisenge. Olunaku lw'akasiki lwe 13 ng'enkya embaga omusajja gwayagala obubalaga mwenna mu kakisenti yamutwala lwagenda okukola ki? Okutuuka lwe 14 eggi lino bwe lifuluma mu kisenge lijje mu nabaana lirisiivinga ebba waalyo. Kati sperm cell eno singa ejja nefertilizinga eggi ku lunaku olw'14 waliwo hormones. Hypothalamus ebeera gland eri eno ku bongo esindika hormones ziri 2, estrogen ne progesterone. Ezo hormones ezo zijja nezigenda mu nabaana neziteekateeka nabaana nga zigitegeeza waliwo abagole abagenda okujja bawangaalire mu kifo kino kibayita nabaana, tukiyita endometrium. Mufolowingamu. Kakati kyebakola nga mmwe muyinza okuteekateeka nti muyina omugenyi, enkoko ne zifiira obulamu ne musula mwekaja
muwaata obumonde nakati empombo byonna mutegekera muko agenda okujja enkya byonna byagenda okulya mu ddakiika 10 mubitegekera essaawa kiro kiramba bimuteekateeka kati n'abaana bagiteekateeka okurisiivinga omwana agenda okubeera fertilized ku lunaku olw'14 mu sayiko y'ogwo omukyala bateekateeka batya bassaamu emisuwa egireeta nutrients ezigenda okugabirira eggi lino oba omwana agenda okubeera implanted mu nnabaana kati after 7 days fertilization ebanga teteekinze place kitegeeza omwana muwala tannafumbirwa talina musajja eggi lino litafuna nkwaso za musajja kuli fertilizinga ligenda kutambula live eno mu kisawo kyalyo paka olinaatuuka mu makkati ga nnabaana gubayita placenta olinaatuuka awo ligenda kulindirawo okumala ennaku 14 nga lirinda musajja gyali fertilizinga etalabika naye ekiseera olimalaawo lisigala nga baliriisa balinywesa lirya lifuna nutrients okuva mu mukyala nabaana yonna eba ezimbye ng'erigabirira lwaki balinda nkwaso zijje okutuusa ennaku 28 bwe ziyitawo ng'enkwaso tezizze nerikola ki nerivunda nerikutuka bwe liyiika bw'otandika okugenda mu periods kaakati kituyita endometriosis periods zino shedding off the endometrium eno nabaana etandika okuyiwa ekisaayi kino kyonna kyebadde etekedde omwana ono kuba aganye okujja byonna balina obifulumya ng'ofuna cramps lwaki nti estrogen progesterone omulimu gwazo zigenda okulaba nga tegukyaliwo badde bateekera mugole aganye okujja nga progesterone ebivaamu estrogen bwerinnya nga contraction zitandika uterus ng'econtracting esobole okufulumya byonna kakikyakola ki alimu iyo pain gyofuna iyo pain evaringa wakati w'omukyala ku mukyala mulimu agiwulira n'emusala omulundi gumu muba mubimanyi uli akakusaze n'omanya kati ke kaseera niweeteeka padi n'ogula abalala omugongo gukutema oli awo okukuluma okufa obufi okay zizimu ku signs mugenda mufuna amabeere ne gabalumirira temperature n'erinnya kwegala n'owulira emirembe abamu n'appetite efa abamu mufuna pain ey'amaanyi n'otuka kiseera nga balina nakusaako macupa ebyo byonna tubirabye abamu muzirika kakati eyo process yesinga obubi experience embi naddala mu bakyala abato nga bakatandika experience eyo however mu bufunzefunze ekisaayi kino kyonna kiyiika okumala wakati w'olunaku olumu ku nnaku 15 abakyala bonna aqallu muddatul hayd osobola okumalamu olunaku lumu uterus necontracting omulundi gumu byonna ebimu ne biyiika nowona nkeera noonaaba omulala n'amalamu ennaku 3 omulala 4 abasinga temutera kusuusa nnaku 7 however kano mukategeera abakyala nti bw'ogenda mu mbeera ey'obukyala n'oweza ennaku nga tezisukka 15 togamba nti bulwadde obeera okyali mu periods zo kategerekisi oyinza okubeera mu periods ezo nga ziri on and off ozigenzeemu leero wayita ennaku 3 n'ozivaamu ate ne wayita ennaku 2 ng'omaze ate n'oziraba ebbanga ly'omala nti ozirabira mu nnaku 15 ezo oba okyali mu periods era amateeka g'obusiraamu gaba gakyakakatako ng'omuntu ali mu periods naye singa osusse ennaku 15 ng'okyali mulwadde 15 2 mwezi mulamba gwe tovaamu oba tokyali mu periods zibayita haid ng'oba oli mu kituyita endometriosis endometrium ejja neerwala oba akasusu kano akabika ku nnabaana kajja ne kalwala seruzi zino eziri ku nnabaana nezigenda nezitapinga awantu awalala ebweru wa nnabaana nezimimikinga enkola ya nnabaana nezidivopinga omusaayi ogwo n'obanga okulukuta omusaayi ogwo abakyala gubawalinga nnyo ne mujja mu malwaliro nitubawa eddagala eba bijjanjala ne biwona biidhinillah naye obwo obulwadde bukulu nnyo era nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti omukyala yenna singa obeera mu mbeera eyo tahiri nafsik beera nga weetukuza bulungi ng'omukyala atukudde onaabe weepaadinge bulungi onywere osaale sifalazo naye olina okufuna wuzu buli swala gwe tokuuma wuzu
eyo nvudde baddu ba Allah. Endometriosis ekisingo gikozinga kyekye ekisingo gireeta tuyita kituyita retrograde menstruation. Retrograde menstruation abakyala kano mukategeere yemwe musinga okwereetera endwadde zino. Retrograde menstruation kwe kuba nti nno olina okubleedinga genda mu periods zo ne zitajja n'ozisiba. Abakyala mbamanyi nnyo eddagala muli kimu ne musima periods nga gwe yenkolayo toyagala genda mukiyita asijja kuwemula mukiyita temukiyita erinnya eno mulimanyi bulungi. Abaana abato abatalimanyi mujalibuuza abakulu. Naye omanyi nti ngenda mu ki ng'onoonya empeke. Nze nakoowa eki ng'onoonya ki mpeke. Abamu mukiyitanga imaani. Nze imaani wallahi saagala kufiira sala zange. Bw'otuuka mu Ramadhan toyagala butasiiboga nze ebyokuliwa byantama ng'ofuna mpeke omira. Baddu ba Allah ekyo tekikolanga kuba ekyo kya butonde Allah yakitonderamu kirina kubeera bwekityo. Leka system etambulenga Allah yakola ki bwe yagitonda. Bw'obanga Ramadhan genda mu periods zo bw'omala okusiiba genda olimu ennaku ziwakola ki ziwalyamu. Esswala Allah zikusonyiye okuba nti n'osaala nnyo ng'olimu olina kubeera mu periods zigwe oyagala ozisiba osaala ennyo si kyekisanyusa ennyo Allah. Nedda, Allah ekimusanyusa kwe kulaba nga nabaana yeefeenya eza balance n'ekiriyalinga n'ebeera ku nnomo n'oddayo ku swala kyekisinga omusanyusa. Kati gwe bw'ozisiba nti okola ibaada ennyingi baddu ba Allah obeera ku nsobi nnene nnyo. Na kati endometriosis ekozibwa by retrograde menstruation. Abakyala abasinga ayinza okuba nga si yazisibye naye periods oluusi ozirabye ne zibula. Kati ate mu kukomawo omusaayi guno mu kifo ky'okufuluma kuba gwa Allah yagutonda. Contraction bwe zijja gulina kufuluma bwe guti mu urethra n'ogulaba mu bukyala ne gufuluma gwonna tegudda mabega. Naye singa gwesibamu ogumu ne gugendako mu nseke omulala ne gusigala mu nnabaana wayita ennaku bbiri ne gufuluma ogumu gusigalira ne bwe guleeta ekirwadde kino. Abantu mufuna enseke ne zizibikira ne mufuna fibroids oba ebizimba by'omunnabaana. Tubadde tugenda birabako byokka naye ebimu ku ebyo byebisinga bireeta. Abakyala abali ebweru mbyasiimye nnyo wallahi munkakasizza muwuliriza musinga n'abandi ku ludda nawakubadde be basinga okuwuliriza. Barakallahu fikum. Ekyo sijja kirwako nnyo kuba obwo bulwadde bw'okiraba bwe genda bugenzi mu ddwaliro. Abasinga mulina olugezigezi mulina self medication mugenda ku habo nimwepakira habo ogenda wa mulerwa wakuba yazaaza jjajjaawo ne jjajjawa jjajjaawo ne maama we yamuzaaza omwana asooka n'akupakira kamunye asimanya anyiga mu lubuto kibwankulata mubimanye ebihabo byammwe emumbwa. Baddu ba Allah genda mu ddwaliro bakujjanjaba ebituufu insha Allah. Ekyo nvuddewo obulwadde obulala obusinga obubasumbuwa biidhinillah mu budde bwampadde obutono buno njagala bwe tubukooneko. Ziri ndwadde nga nnya njagala tuzoogereko biidhinillah mu bufunze. Tulina kituyita STDs, sexually transmitted diseases. Ezo abakyala mutera nnyo okukwata babbaaba. Waliwo kapa eyajja ewange mu ddwaliro wallahi Allah yasaasira busaazi nga bagenda kulwana. Mala okukibira omukyala mulwadde ayina ki UTI nga mu butuufu ne bw'okiwa eddagala teki yakwata bbaawe mataayi mbwagwe wazijje yamuvuma mbwagwe wazeetedde ebirwadde ogenda ozunga otagala neno kati baddu ba Allah njagala kino tukiyiga okuba na leero nga tonnakwata bbaawo mataayi sooka omanye endwadde zino tuzijjawa. Lwaki nzireese nti nkulu nnyo abakyala kizibu omukyala okumalako omwezi nga tafunye UTI naddala abakyala abafumbo abali sexually active. Ayinza okuba nga si mufumbo naye ng'asinga ni maama we okubeera mu mbeera y'obufumbo. Sanga omukyala sheekhe ng'asinga maama we mwana muto muwala myaka 18 naye ng'abasajja balina basinga aba maama we. Nabo ekito n'abavubuka osanga omuvubuka mwana myaka 2 ng'alina abakyala abasinga abannyina ate nga bali active mu mbeera z'obufumbo. La hawla wala quwwata illa billah bakitaawe. Naye endwadde zino zisinga kusumbwa abantu abagenze mu sexual
activeness nga babeera mu mbeera y'obufumbo Allah gye yalagira zituyita sexually transmitted diseases. Endwadde zino ziri common. Esooka enje ennyo, ekyo kyo kibonerezo Allah akiteekako HIV, obulwadde bwa siriimu. Obulwadde obubadde bwa Allah bubi nnyo. Wakubadde Uganda tulina we tutuuse vaccine bali mu gidevelopinga. Waliwo eddagala ARVs bazimira, omuntu n'atereera n'abanga atalina bulwadde, naye kiro kibujjaawo nti buki weebuli. Ate bubi nnyo. Bwe bulwadde ne bakugamba nga gwe tobulina nti oli HIV positive, stress zokka zikuba n'osula n'ekyegulo tokirya, lw'otegedde tolya kyaggulo. Bano boolaba beekazi omanya abuluddemu myaka 10 azunga n'ebirwadde bye nga ne byakatta naye tabamanyi. Ekisooka kya bonna bafuna empisa embi n'ettima n'ennugu. Allah yagamba mu Qur'an wayuriduuna, yali atenda aboononefu n'agamba nti nno aboononefu baagala nnyo okuba nti nno obwononefu bwabwe nabo butambula ne butambula mu bantu ab'enjawulo abatali boononefu. Nabwe ekyo abantu abafuna obulwadde bw'HIV bafuna embeera eyo ey'ettima babeera nga babugabagaba nnyo. Badde ba Allah obulwadde obwo weewale nnyo. Kyova nabo ebimu mu Busiraamu bukulagira nga tonafumbiza muwalawo. Mu abawala abatijjukana, nze neewuunya akawala akatijjukana n'omulenzi dadi, mulenzi gwange gwensiimye yonna, agenda omukuleetera nga baali adda n'ebibala, ng'ozunga babakebere bandeke omuse mugende wa Dr. Muzamya babankeberera. Bw'okakasa okukeberera bakusekerera n'okusekerera mu mutima. Tukebera biki? Olwedde la hawla wala quwwata illa billah. Nkugamba gwe nga olina obuvunaanyizibwa nga totya Allah, wayagala kusooka kugezesa nga tebannakuwoowa, genda basooke bakebere omuntu gw'ogenda okugezesa nayo haramu wamu. Tofuna birwadde bino. Kyolaba ekinyirira kirwadde. Nze siina mukazi gwe ntunulako okujja kummanyi nti mulwadde, paka gwe kakasiza nti simuki si mulwadde. Mwemuli banamu abaze mu ddarasa. Barakallahu fiikum. Kale insha Allah ekyo ekirwadde ekisooka mukyewala. Ekyo kyo kyakwewala kuba omala okukifuna kaba kaweddemu. Ogenda kumira eddagala paka wolifa ate nga togenda kuwona. Ekirwadde ekyokubiri ekisobola okuwona kibayita gonorrhea. Gonorrhea bulwadde bubi gye bayita enziku, ekwata abasajja n'abakyala. Enziku mukitegeera okuva na leero mwenna abakyala n'abasajja abampuliriza, bulwadde bwa bukaba. Bawo bw'abaagirina nga talinaayo mujjawo mayantino gyazungira atagala abaliga. Sibawaddeyo naye yeege mazima, ye enziku teva mu bbanga, tebagironda. It is sexually transmitted. Abakyala ebakwatanga bekwata abaki ogirabira luddawa. Enziku eyawukana ku bacteria infections endala zi UTI. Ekisooka kya byonna ova mu bwereere bwo oba mu bukyala oba mu busajja bwo bubanga bukuluma okufuka kwa lutalo. Ekyokubiri ovaamu amasira oba embeera y'omusaayi. Ekyokusatu oluusi embeera zaffe ez'obusajja oba obukyala buzimba. Okay? Yezimu ku signs eziraga nti omuntu alina gonorrhea. Kategeereza naye bwe bulwadde obujjanjabika mu nnaku 5 ng'omaze okuwona biidhinillah. Wabula bw'olaba munno nti bulwadde alina okwejjanjaba. However nako mukakootinge nti like 5% tetubujja mu sex, sobola obujja mu mbeera gye tukozesa mu biyigo gye tutagalira. N'ogera mu kiyigo naddala abakyala Allah abakola nga obutonde bwammwe bumpi nnyo, urethra eri just 4 centimeters okuva ku bladder. Kati bw'otuula awantu n'ositama awantu omuntu w'enziku w'asitamye, obuwuka obwo n'abuleka bwangu okuyingira okusinga ate ffe abasajja. Urethra yaffe empanvu eri mu 12 centimeters plus. Ekitegedde kati akawuka si kyangu kuba nti no katambula ng'omukyala. Ate ebiseera ebisinga ffe abasajja tulina effujjo, oyimirira n'okasuka. Naye abakyala kizibu okukasuka, olina kukakkana n'okawa ekitiibwa gy'oyoolera ebirwadde ebyo. Kale olina okwejjanjaba. Mu birwadde ebirala tulina kituyita syphilis, ekabootongo, nayo ali sexually transmitted. Baba ayinza okuba alina akabootongo asobola okumukusiiga gwe omukyala,
abahabo batukoze bubi nnyo okukonya endwadde zino. Tesiri wahabo sibuumirira habo akubadde simukozesa, naye osanga wahabo ali ku mukyala oba ku musajja amugeeta nti awonya sifirizi, noonya obudomola n'obukutula, wallahi era n'omaliriza ng'ozze mu ddwaliro bakujjanjabe. Sifirizi awona bw'oba omumina ogenda ne bamukebera, bw'oba omumina ne bakujjanjaba biibirillah. Ekirwadde ekyali kiri common bati ba Allah ye UTIs, urinary tract infections, ezitera okulwala mwazikazaako infection z'abakyala. Ezo ziri common, atazirwalangako ku mmwe mutumidde, naye ziruma. Omukyala nga alina UTI sheikh tasobola kumiikiriza, n'ogenda okufuuyisa omusulo owulira mungi, n'ogenda nga amatonde gegakola gegavaayo nga butiri bwe buti, ng'ate busiiwa bubalagala bukuluma, n'ofuna low abdominal pain muno mundira nga wakuluma, omugongo ne gukutema ng'ow'omusujja. Ezo zonna sayini zaki za UTI. Oba obeera muri candidiasis oba kumuyita candida, osiiwa wansi n'obanga gubayiye nga soya wonna oyagala kwetakula. Ebyo byonna ebyo tebiva mu sexual transmitted, wabula ebyo byebirwadde bitujja mu biyigo bitukozesa, ebiyigo bitusamako naddala ebyolukale. Kano kankayiseewo emizikiti gyaffe sheikh, nkubira omulanga baimama abampuliriza, wallahi tulongoose ebiyigo gye tukyama. Ebiyigo byalibadde binyirira n'okusinga mu masjidi we tuvunnama. Lwaki? Wudu yaffe gyetandikira, obulwadde gye tubujja. Busiraamu tukozesa ebiyigo ebyo ffenna, tujjamu engatto n'oyambulamu. Wallahi waliwo ekiyigo kyokyamamu omuzikiti n'esswala n'ogaa kangitwala ewalala, jama neekulema lwa biyigo, atusobola kufunirayo wuzu. Ate ebiyigo bitusembayo okuba nti tetulabirira, byonna bigegedde, amazzi makyafu tegatambula. Bw'otuuka ate ku sayidi y'abakyala, la hawla wala quwwata illa billah, baimaamu mukole ebiyigo ebyo nga bya mulembe nnyo. Ng'omuntu wabeerayo ofuna wuzu tayagala nakuvaayo. Mugende e Madiina gye mmanyi ne Makka, abasajja wallahi oyingira mu biyigo by'e Makka sheikh, ng'owulira tusaalirayo n'esswala, n'omala okufuna wuzu n'ogenda n'osimbala ne musaala esswala. Genda mu sswala mu kiyigo kya ku muzikiti gw'ewammwe. Wallahi lazim owulira gy'oli oyagala kumala ekyetaago, naye ng'oli oyagala kuddukayo. Sheikh obudde bw'amagala bulabika butuuse. Insha Allah kano njagala tetusobola kukaleka, tulina kituyita gynecological cancers. Bannange kansa w'abakyala asinga okubasumbwa omukulu nnyo tumwogereko. Kansa ali common era ne gavumenti yateekawo initiatives abakyala bagende bakole screening basobole okuba nti no beekebeza kansa oyo, mufune eddagala nga talina kukola ki kusajjuka, gubayita cervical cancer, kansa wannabaana. Kansa wannabaana ali common nnyo mu bakyala abato abawala abazze emyaka 15 okudda waggulu, abakyala abafumbo n'abakulu abagenze mu menopause. Oyo kansa wannabaana atusumbye nnyo. Bw'ojja waffe wali Cancer Institute osanga abakyala amusinje line, Dr. Najib naye njogerako naye yakulira abakyala Cancer Institute, naye line y'abakyala abato n'abakulu wallahi osanga line nnene. Naye nga ki kansa w'omwa bwannabaana, gavumenti yateekawo enkola abo bageme mu masomero temukyagala. Mwe abakyala mubakubuuza gwe wali ogenza okwekebeza kansa w'omwa bwannabaana, otyayo tebakantemerawo nti nyina kansa. Ino nibakabo tebakugambye ng'omulina, ogenda muleka akuleba okuti bati ba Allah. Abasiraamu tetufa bufi, tulina okuba nti no twejjanja, mugende mukole kituyita cancer screening. Genda mu ddwaliro wali emulago Cancer Institute, cancer screening yabwereere. Bogenda mu malwaliro gaffe aga private mitwalo ndowooza 2 otegeera embeera yo n'obulamu bwo, osobola okuba nti nno totya ofuna obulwadde omanyi Allah akuwadde, ng'ogenda onoonya butya bwejjanjabe insha Allah. Kale omumwa gwa kansa wannabaana ki ekiguleeta? Ki ekireeta kansa oyo? Ekiri common mu kuleeta mu kusaasaanya kansa w'omumwa gwannabaana tukiyita human papilloma virus. Kaba kawuka oba virus bayita human papilloma virus. Erinnya lyako nange sikalabanga bukafaanana, naye nsobola okukalaba ku microscope. Ke kaleetera omukyala okufuna kansa w'omumwa gwannabaana. Akawuka ako bwe kajja mu mubiri oyinza obutakategeera, oba oyinza okubeera ne kansa ono okakubeeramu, talina bulwadde bw'ofuna nti oba musujja
obeera mulamu ng'owa bulijjo naye kamala kusajjuka ne kakuleetera side symptoms ne signs n'otandika okulabuka biki by'olabirako w'olabira ensonga zino wammanga genda weekebezeewo kansa wannabana ekisooka kya byonna gentle wax ensunda ezitula eno wansi mu bukyala ntumidde buli mukyala yenna atuddeawo ng'okakasa nti olina ensunda wansi mu bukyala wegenda bakukebera omukansa omu obwannabana ziyinza okuba teziri wansi mu bukyala nga ziri ku mubiri gwonna okay naye nga tezaaliko tewazaalibwa nazo zazze mu myaka ng'esatu emabega genda weekebeza okole screening inshaallah abamu mutera okugenda okubakebera nga kiri mu late stages nga mutandise kulaba sayini zino wammanga sayini zino omuziraba awo omuzuukira mugamba owaayi katugende twekebeze esookera ddala mutera okufuna kituyita vaginal bleeding okukola ki okukulukuta omusaayi nga mulinga abali mu periods ate nga temuli mu biseera byaki bya periods oba omukyala n'agenda mu periods nga takola ki tazivaamu ezo genda mu butuufu bakukebera yenna mpuliriza ng'okiina gwekeera ku mmande mulago bakukebera okakase obulamu obuyimiridde butya okuba nti nno ovaamu omusaayi ekyokubiri tulina kiyita pain during intercourse ng'oli mufumbo naye buli wobeera nebbaawo toyagala kukwateko buli wakutuuka ewala okuba miranga ate ffe abasajja tulina effujjo bw'owulira muno ng'akuba emyawoga nti mulina nga gwopika kumba omukosa alumizibwa ng'omukyala oyinza obutakigamba bbaawo n'otusonyiwala oba n'osirika naye obanga okifuna tosirika okwo si kunyumirwa toteekeddwa kufunamu wadde peyini yonna allah tiyatuwa bintu byakunyumirwa ate nga tulina bikaabira muno olaba niwobanga ovaako hayamin oba gimuyita embuzi niwo bikuluma era tebikuluma nnyo bikulumamu nnaku nebitereera ate kaakati singa obeera mu mbeera nga buli obeera nebbaawo g'olumizibwa badde ba allah tosuubira nti nno nkiina kubeera bwekityo nno ekyokubiri ekyokusatu pelvic pain or pain during ekyo kikimaze okuba nti nno omugongo gukuluma wala omukyala okuba nti nno omugongo gumuluma yatuya ye tegusirika genda bakukebere badde ba allah ekirala ekiringa ekidira ekisembayo ekyengine vaginal discharge omukyala allah yakutonda ng'olina obutonde bwe olina amazzi agakuvaamu agali nakyo malungi nnyo gali alaali era gali faayiri mayonji n'okuganywa kikkirizibwa osanga abasajja abaganywa kikkirizibwa naye singa gakyusa kkala ne gakyusa simeeri ne gakyusa endabika manya nti obwo bulwadde buki genda bakujjanjabe insha allahu taala ndowooza olw'obudde insha allah kanjanukuleko ku bibuuzo nga biibyo naye akasinza okunnuma sheekhi waliwo enkola singa sibadde budde ebibuuzo kambireke kano nkayiseewo aka family planning abakyala ennaku zino twekwatidde enkola y'okukozesa family planning methods ate abakyala ffe abasiraamu yeffe tusinga ogikola ki ojettanira family planning method yajja mu uganda n'embeera ey'okuba nti nno eva ku mulamu ogwa shariya nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga yatukola ki yatulagira ebibuuzo byenyinza obutabiddamu kanstanye kino kyokka aga nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno mwabasajja tazawwaju alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah nabbi yatulagira nti abasajja muwasa abakyala bimanyi nti olwo lyo luzaaze abazaala ate nga bato tofaafagana mukyala ava ku byokuzaala noonya akyayina enzaala eziwerako fa inni mukathirun bikum al-umam ba allah nabbi saa sallama agenda kubeera nga afuna ekitiibwa olw'okuyinjibwa lwakaki kwa umma family planning yaleetebwa bazungu oba abasecularism okuba nti nno bava ku mulamwa allah subhanahu wataala yateeka okuba nti nno umma ekola ki egaziwa omukyala n'azaala akaana akamu n'agamba nzaawe enkomye ate ffe nze bw'ojja mu ddwaliro njikuwa kuba sirina haramu gwe mba nkoze gwamanyi bw'olinyonyola allah olwaki nakukuba empiso ya family okay naye family planning kenjagala ogikootingako
ebibi byeyina bisinga ebirungi byereeta. Ekirungi kyokka kyesobola okukuleetera gwe omukyala butafuna lubuto, naye ebizibu ogenda ogifunamu nkumu. Mwenna abali wano abampuliriza nkakasa bamusirise nazo ziri mu mikono, abalala obuweta twabuteekayo eyo mu bukyala munnabaana, abalala mwekubisiza empiso gyo. Waliwo ne gwendabye wano jjo namukubya empiso yazze njogera mazima, sijja kwatuukiriza. Naye wallahi ebizibu ebiri mu family planning ate abakyala mu abaziriko mubimanyi. Emu muleetera okuba nti mugenda mu kikulukuto, abamu ne munoonya n'embuto, wallahi niweegomba okuzaalayo akaana nga tokyalina chance twa family planning. Allah yatuterawo family planning mu Qur'an eri sarih, naye lwakuba nti tetwagala kusoma ddiini yaffe gitegera tetubimanyi. Family planning Allah yatugamba ki? Agamba nti omukyala yenna bw'ozaala omwana olina omuyonsa emyaka emeka? 2. Emyaka emeka? Eyo child spacing ekumala. Omukyala ezimu ku family planning bw'oba oyonsa kizibu okufuna olubuto. However, waliwo abalifunirako, naye abasinga 90% tolina kufuna lubuto ng'oyonsa. Naye n'osanga omukyala lwaki ojja kwebuuza nze mba nakazaala mwezi gumu haji ngeno okulaba nga ndufunye, omanya kati oyonsa bubi. Alwaki omwana omuzaala n'omutandisaawo bboto, n'atandika amata g'ente, eno w'omugabirira, eno w'omuyonsa, ogenda kufuna olubuto. Lwaki? Hormones tezimala preventinga ki? Lubuto. Obudde obusinga omwana omukwatira ki? Nywanto. Abakyala mwenna abasinga mwe muli bakozi, temuli ku byakuyonsa. Kale baddu ba Allah, wallahi obudde butera kubeera butono. Nja kunenya seeka wange basika yalidde obudde bwange, bamuwadde dakika 10 n'akozesa dakika 3. Yembadde nteekedde abazaana ba Allah no mu butuufu sisobodde bibatuusaako, naye wabanga waliwo ekibuuzo kiteeke inshallah. Kataluko ebibuuzo bina tusaale inshallah. Banange program abagirina abatudde wano, program abagirina abatudde wano abatava bbali, barakallahu fikum. Ate n'atudde wano abamusiraamu si mukatuliki, so tugenda kusaala barakallahu fikum. Ebibuuzo bino byo biveewo ku abasomesa bayingiddewo, Seeka Kitenda waali ne Anwar Sadat azze. Dokita, maze emyezi 3 sigenda mu nsonga, ate I'm not pregnant. Barakallahu fikum. Maze emyezi 3. Bwabanga mwana muto nga yakatandika periods, tukiyita primary amenorrhea. Bwabanga badde mukyala mukulu yazaala nako oba yali agenze mu periods ze naye nezikutukawo bwe zityo, tukiyita secondary amenorrhea. Amenorrhea kwe kubanga periods zo zibula. Ezo ziyina ensonga lwaki ziba zibuze. Kitegeeza nti noyina hormonal imbalance. Eddagala lirimu sigenda likuwa wano. Genda wa gynecologist wo oba wa musawo ajja kuwa obweke bulivasinge hormones zo zitandika okukola normally. Ekyo tekiri mu science mungi. Kumira togenda mu hub. Nina omwana wa myaka 4, naye kati nnemeredde okufuna olubuto olulala, ate nga ngenda mu nnyo MPs. Nkole ntya? Ekyokubiri, nina omwana wa myaka 4 naye omusulo gumuyita mu buyisi. Ekisooka situulidde. Ekyokubiri, nina omwana wa myaka 4 naye omusulo gumuyita mu buyisi. Obwo bulwadde teweetaaga na kwetawaanya, genda mu basawo. Bw'aba mulenzi bayinza okukyusa system ya urethra nga talina sphincters, kuuma zigala, talina kagala bladder ng'ayita mu buyisi. Buyinza okuba nga bulwadde nga buwuka babujjanjaba, ekibanga sphincters endwadde bazikolako nezitereera. Nina omwana wa myaka 4 naye kati nemereddwa okufuna olubuto olulala ate nga ngenda mu MPs bulungi. Allah tannakkiriza lukuwa. Kisooka kya byonna sooka okakise nti musajjawo emirimu agikola bulungi, si muvuzi wa safaari. Omulaba olunaku lumu kano kankayisewo sheekh. Buli mukyala yenna mpuliriza, muwulize bulungi, oyina chance mu mwezi omulamba olunaku lumu lw'ofuniramu olubuto. Mu mwezi gonna
Allah yakuwa olunaku lumu lwokka lwofuniramu ki werukusubwa ng'olinda mwezi mulala. Ennyonyi bwekuleka olinda ki ndala. Ovulation twagambye taking a place. Ovulation nabadde mbasomesa ne bagamba ku lunaku olw'14 ku sayike eya 28 ejjiro erifuluma mu kisakiro kyalyo oba mu kisawo kiyita ovary ne lijja mu nnabaana ne balifertilizinga. Bw'ofuna omusajja ku lunaku olwo n'abeera naawe biidhinillah oteekeddwa okufuna olubuto okuggyako ng'ejjiiryo lye lirina obuzibu oba enkwasi z'omusajja nga zennafu. Ekyokubiri ziyinza okuba nga enkwasi z'omusajja ntono nga tezisobola kumala kuyingira kuba ejje eryo liringa Lake Victoria. Sipamu zibeera muli nga ziwugabuuzeeko wayeefa kati zonna ziyinza okuba nga tezindatuuka ku ggi. Oba okuba nga Allah tannayagala kuba nti nno kikole kibe. Otherwise genda ew'omusawo insha Allah ajja kuba nga akuyamba biidhinillah okuba nti nno akunnyonnyola ebisingaawo. Olunaku olwo kati aluteeba. Why is that if a virgin girl experiences back pain and she goes to the hospital, the doctors tell her that she has to first have sexual intercourse with the man before the pain goes away? Ono musawo wa kinnansi